kasonyiwe akasonyiwe bamusonyiwe ate tusinze omanyi lwaki twagala omwana ono bamusonyiwe okusinza nono omukyala byakoze bingi avumye abantu bangi mukitegera singa abadde muntu mulala twandiba tugamba omwana asooka amalayike naye omukyala ono envuma gyavumyemu abantu nga banoonya ssente nga banoonya popularity mukitegera nga banoonya okubawaana tetusobola kukikkiriza era tusobola kuyimirirawo mu bigere nze kimanyi omukyala awogera nnyo life ate nze okimanyi njagala nnyo life naye sisobola kukikkiriza n'omulundi n'ogumu omukyala asonyiwe omwana tumusaba pamunembo bo balina amaanyi naye nga twagala asonyiwe omwana anti tetwagala maanyi ago gakozesa mu bubi tetwagala maanyi ago gakozesa mu bubi because one day omuntu agenda kukwata akusibe kibuli akugamba ffe tulina amaanyi. We do not want people okuyusing amaanyi ago nga ga injustice. Ebyo bye bintwala mu parliament ebyo. Naye avuma abantu bangi. Ebyo bye bintwala mu parliament ebyo kulwanirira bananga bano olw'ensonga nti ensikadde ndi kalosiiru mwena mbaagala nnyo fika tukusaba mama waffe omubwati yakusonyiwa omwana oyo kale tukusaba kyokka mama waffe mubeere bulungi kale ssebo bannange muteese enamba ya mobile money esobola okuyamba omwana ono bw'oba oli Saudi oli luddawa enamba ya mobile money eri mu manya ga Dennis Galabuzi mukube nga musobola okuyamba omwana ono nange ngenda muyamba ndabe nti mwongerezaako tusobole okuba nga tumubeereramu omwana ono singa yavumye omuntu atali muvumi I wouldn't even have wasted my time okujja wano mulwanirireko but omwana ono yavumye omuntu omuvumi wano e Bulaaya tulina kye bayita advocates babayita ba advocates kyemanyi ne Uganda gye bali buli muntu abako n'omuntu amuwolereza n'omutemu assa omuntu bamuwa looya wano e Bulaaya bakuwa looya ne bakuwa banange simanyi bwe bakiyita oba Uganda omuntu akoze ensobi bamuwa banange mukube essimu buli akuba essimu njagala munyambe mubeere nga ennamba eri kwe mukubira mubeere nga mugiteekaawo musondere ku mwana ono bamuyita Cephco erinnya lya nnemi hala wanje mukwano nje ndi Ssebo ogamba otya mukwano bambi thank you because of I keep know about it about the COVID and wakati ndio mkoli bagamba kyosiba kyosi kyokola kito kungula Ssebo oyo mchalo oyo yayikiriza abaana balukuma atuzero ngabye wansi ebiziba Ssebo nayenga siwagira kumwele kukati yakole yakukibi Ssebo tweyanziza nnyo mukwano ono agambye ekyosiga kyokungula ya tamalazzemu wanji mukwano Junior abadde azzemu akubye MP Wakiso 2026 ekituufu ya ngenda kwesimbawo MP Wakiso 2026 yes that's why I want to fight for the women and children I want to go in the parliament nwanirire abaana n'abakyala abannamwandu abaana n'abakyala that's why ekibiina kyange ekya girl power women empowerment kibiina ekiyamba abaana n'abakyala yes ekinvisizzayo kubanga nkola vidiyo eno omwana ono akyali omwana ono yali ku ssomero dropping out mu pandemic n'atasobola kuddayo olw'okuba nti teyasobola mukadde we musasulira so twagala tusooke tumugye mu kkomera then asobole okuddayo ali ku ssimu Junior abadde ankubira but I have missed Junior bw'oba kwoli please call back ombulire ekigenda maaso ku poliisi
otubulire bambi mutuyambe tusonde obuyambi bw'omwana ono muli ku live ne bw'obeera oweereza 15,000 this will mean a lot to this child kuba omuntu gwalwanyisa agamba be bannanyine gavumenti kakati ono omwana talina gavumenti omwana talina gavumenti omwana alina ffe kuba omwana yakoze ensobi kituufu naye akuba owuwe akuba awumbirira nze ndi Naalongo ndi mukazi muganda mpangalira wano mu ssaza lya Nevada Las Vegas era abamanyi mumanyidde social media but at the same time I want to see people happy. I want to make a difference in life. I just want to be a better person. I don't want to be the person oligwe mali mumanyi. I know nti donzera oli akyaliyo but at the same time there's this inner donzera ayagala okubeererawo abantu so bw'obanga oyagala omwana ono mulaba nga ali out Cephco muyambe tumusondereko tulabe nti tumubeiringa tomorrow baleme mutwala mu kooti yes Cephco musajja mukulu gwe nga bw'omulaba naye teyesobola ate buli omu alina story endala mulimu abantu abagamba donizera mukazi mukulu nga you know nothing about me naye ng'osanga omuntu ateekawo embeera doni okitegeera so enamba yange ngigyeko abakyalina enamba yange mukube ku ssimu ayagala okuteesa kuba ku ssimu yange eri +1781 281 4309 kuoba okuba essaawa eno oteese ya wabulayo eddakiika 2 gokka hello kale mukwano naye gyebali hello banange abakuba essimu nga mukwana temukuba Cephco okay Cephco kale Cephco mukube essimu nga twagala okuyamba Cephco already ensindiseeyo abantu okulaba osi atugambye ensonga za Cephco zankya okulaba nga tumugjayo n'abakulira ebibiina mbu biuma biki muveeyo muyambe akaana kano kakoze ensobi mukasonyiwe musonyiwe tamusiba bantu nti omuntu akuvumye twasiba muntu nti omuntu akuvumye tugenda musondera hala wanjisebo teesa muganange okay teesa mukwano omuntu yenna akola ensobi naye waba afukamidde neyeetonda kiba kirungi ne basonyiwagana kubanga mutunuulira profile ya fullfigure ate nandigendako n'ey'omwana nandigambako nti omwana isamaoke kati ye bw'abanga yakutte omwana n'amusiba fullfigure naye alina emisango gy'agenda okutula era singa temumuwa attention ne mumuleka n'amutwala omwana teri kitabu oyo omwana ajja kuvaayo bajja kumweyimirira naye buli bwe tumuwa attention n'okulaga nti tupakinikinze nnyo bagende bajjeyo omwana fullfigure ajja kusigala nga atigomya abantu olw'okuba alina gavumenti kati gwe kyogamba omwana tumulekeyo omwana bamuleke amanye nti kati ali mu kisaawe asamba mupiira sente ne baba basonze nange nsobola okusondako naye baba bamusondedde ekintu kyonna bakimuwe ng'avuddeyo fullfigure ogwo si musango mbu bamuvumye kibamu nti avumye n'awumula n'omulamuzi ajja kumutunulira anti kisinziira ani akusibye akati she's nothing lwagombe mubalabaawe just kupulizaninga mu kamera nti nze nkolera musebe simanyi nkolera anti nobody has said she's something we are just trying to save time ebintu bye Uganda obimanyi alinamu emitwalo 10 yayogera
anti kati olaba oli akola ne gavumenti gyakola nayo mugimanya abantu abalimu newe munawaayo sente nti bakuggyeyo omwana still era bajja kusigala nga bakola ki bajja abakigo ne bamukwata kitegeera kubanga n'enkwata gye bamukuttemu omwana bamukutte ng'oba akoze eki nebakwatirako ne maama okutyoboola abantu n'obaswaza okwata otya omwana nennyina ate nga naye muzadde bugamba bintu ebimu furufiga byakola yadde akolera Museveni naye ojja kutuuka olunaku nga Museveni taliiwo nga yeetaaga abantu adde ku sayidi y'abantu bangi tubalabye bakoledde gavumenti ne bagivwako ne bagyesonyiwa kati ye waaba mugezi ye yeekuba mu mutima mwennyini nga teri kugaa nti mwana bagenda mugjayo naye agenda aggyeyo omusango kuba n'abantu nabo basobola omugulako emisango nange wendi tanvumangako naye nsobola okukwata vidiyo z'akozesa okuvuma abantu abalala nenfuna balooya ne tufairinga omusango kati naffe tukole bwetyo nze seetaaga nti nange nina obujulizi yakuvumako naawe nina obujulizi nti yakuvumako kuba kati wabanga yakuvuma nange nsobola okufairinga omusango neŋŋamba yafuma omuntu wakikirizibwa tekikirizibwa nekubeera musango kuba naye vidiyo ze ziri ngaavumaaba omwana talina kivumo kipya kyeyamuvumye ye kyatavumangako kati fwe banaatuvumanga abatali mu gavumenti tukole bitya tulina abSFC batukuuma nti abakuumi bange esimanyi bamutwakiza esimanyi ngenda kukola bweti era atiisatiisa omanyi omuntu asobola okujja ku Facebook n'otiisatiisa n'otekawo embeera mbu abantu bakutye naye nga teri agenda kumutya naawe abantu nga bakoowu banyiivu bakutye gwe olw'okuba ng'okolera Museveni bantu bangi kati yeeyonoonedde nno kitegeera yeeyonoonedde kubanga yali ono ateesezza muggyeko Bavumi Association ekyaliyo yasigala mu komenti Bavumi Association gyeri ekyali mu komenti era bwe tunaga nti tugugumule fullfigure tusobola omugugumula ku Facebook kuno but that's not the way we want to do things twagala tukole ebintu professionally anyway ngenda kubasiibula it has been a good day ayina kyosobola okuyamba omwana ono come to my inbox jangu to my inbox tusobole okubeera nga tubeerezaamu jangu inbox alina oh my god anyway thank you so much ababadde ku live eno temwerabira kutamuza video ngenda kugirekayo hopefully you guys are having a good weekend hopefully I looked nice hopefully I look cute I look fabulous banange okutesa kugaddwawo thank you so much naye nga tusaba omukyalo ono asobole okuleka omwana ono free Cephco erinnya lyanneme free Cephco regardless we move we need to be there for people like these abatalina ba advocate babayamba mujje tuyambe omwana ono asobole okuvaayo asobole omubeiringa out ate n'omukyalo ono tumusaba fullfigure maama tukusaba osonyiwa omwana ono muto yeetaaga kubuulirira ne bw'aba mukadde oba mukulu tumubuulirire that's what women do that's what moms do akuba owe akuba awumbirira mwena ababadde ku live eno mbagala nnyo thank you for watching abagibaddeko mwena mbatumira